wewa ebigambo bino byengendo okubeera nga mbasomera biri ku page 21 abalina ssemateeka mugere misome mwenna tulina okwefumitiza okakasadala kituufu oba ebintu bino abatula nabaddeko n'omu ku baali mu CA mukulu wa Swalule yali of course mutabani we yaliko president Yusuf Lule naye nga ebintu byayogera yadde nga ayagala n'okukaaba naliko ne Honorable Miriam Matembe naye nga naye ayogera ku nsonga y'emu ebigambo bino bikulu nnyo era babiteeka mu board si kugamba nti baali baagala kunyumisa oba for the beauty of the constitution naye for the incense n'amakulu okujja ddala amakulu sabalina ssemateeka kyakomensinga oba kyatandika mu naku zaali 8 October 1995 Buganda yafunira independence bagamba bwe bati ngenda kubeera nga yesemunja bijja ddala we the people of Uganda nti abantu ba Uganda olw'okujjukira ebyafaayo byaffe recalling our history ebibaddemu nnyo ebyobufuzi saako n'ensonga z'amateeka oba obutakwatagana oba obugulano instability of unconstitutional instability ekyo recalling and recognizing our struggles against the forces of tyranny oppression kyobadde boogerako ne exploitation committed to building a better future by establishing a social economic and political order through a popular and durable national constitution based on the principles of unity, peace, equality, democracy, freedom, social justice, and progress. Exercising in bold our sovereign and inalienable right to determine the form of governance for our country, and having fully participated in the constitution-making process, noting that a Constituent Assembly was established to represent us and to debate the draft constitution prepared by the Uganda Constitutional Commission and to adopt and enact a constitution for Uganda. Nebagant do hereby, in and through this Constituent Assembly, solemnly adopt, enact, and give to ourselves and our posterity this Constitution of the Republic of Uganda, this 22nd day of September in the year of 1995. Wawulizanga omuntu wasomera dali tuchoba oluzungu olutegeera, it was about us, fefenna eyamba okutandisa nti we nti nawe kenyini obate waliyo nawe wazaidwa lero nobate waliyo naye nti nawe oli omu kwabo nti we the people of Uganda ebigambo ebikulu recalling okujjukira recognizing okukakasa oba okonfirming obugenda maaso okubeera nga tukakasa ekyo committed okubeera nga kugamba watwewaddeyo exercising noting and do hereby bigambo bikulu kati mbe obufuzi bwanga preamble yo gitegeera bulungi nnyo ng'ogitadde mu bwongo obwo myaka 58 ekibuzo kiri nti katandikewo mu council Wilberforce ebigambo ebyo preamble eyo erina amakulu nze gendeetera era bwe ndaba nnyo ebigenda mu byobufuzi essaawa eno nziramu ne mutuuza bonna nze mba interviewing abamu abali mu CA naye nga buli omwana akulaga nti ayagala kaba actually abaaliwo abaali knowledgeable and what buli omu yali mu CA they were knowledgeable people bwowulira ebigambo ebyo ne preamble place them in the context here so okubeera proud of that preamble era tukyali ku mulamwa twaviirawa ku mulamwa ekisookera ddala ntero kigamba nti bannabyabufuzi ebyobufuzi byaffe biserebye nnyo ne bireeta ne bannabyabufuzi abanafu ennyo natera okuweera example nti oba oli awo bannabyabufuzi abagundiifu ab'omugaso bayinza okuba nga baasemba okuba abangi nga bali mu Constituent Assembly by the way yeyo sitting y'abannayuganda abaali ab'obuvunaanyizibwa very knowledgeable bwe twava omutandika ebyobufuzi bino ebyokugaba esente n'okuzina ku budaala naki tugenda nga tufuna nafuzi abatategeera nsonga nzirayo ku kyombuuziza preamble eyo bw'ogisoma kwegamba preamble kyekikugamba nti ensonga lwaki tukola ssemateeka nga tujjukira obutabanguko obubadde mu ggwanga nga tuyiga okukozesebwa kwe tukozesebwa oluusi ab'amatwale n'ebintu ebifaananga bwe biti obutakkaanya bwe tubadde nawo mu ggwanga tutudde ffe abakiikiridde bannayuganda tuteekawo constitution eyinza okuleeta emirembe egy'olubeerera tuleme kudda mabega gye tubadde obwegasi mirembe like equality obwenkanya demokrasiya eddembe social justice and progress n'ekyo ekiwandiiko ekyo kya constitution ssemateeka abo baamukola
bamukola olw'okwo omutima gwe tutayagala kudda mu mitawaana gibaddewo nogezaako okusolvinga ebizibu ebyeggwanga mu ngeri eri sustainable. N'olwekyo oli bw'ajja wano nga yali mu ssemateeka oyo n'ayagala okukulukusa ebiyengeyenge aba alina obulumi Bannayuganda be tulina nti olwaleero nga wayisewo emyaka 58 egya Uganda okubeerawo tewali njawulo na muzungu eyali anyunyunta ebintu byaffe ebyobugagga byaffe n'abakulembeze baalira ate nga Bannayuganda bannaffe kubanga omuzungu yajjanga n'atwala ebyobulime n'atwala ebyomu ttaka n'abitwala ate najja n'abiguza ku ssente nnyingi kyekiriwo na kaakati naye kiruma nti bannaffe abatukulembera olwaleero bw'olaba budget eziyisibwa mu paalamenti ne bagamba nti agriculture for instance ye sustaining over 75% Bannayuganda ebitundu 7 ku buli 100 Bannayuganda badipendingira ku ki ku agriculture naye sente ezivaayo agriculture efuna ebitundu nga 6 ku 7 ku 100 okusustaininga abantu 7 ku 100 Bannayuganda noga nti State House yokka budget yaayo kumpi esinga obunene ng'erimu abakozi boyinza okubala nti oba balinga 10 ebyo byebintu ebituzza mu mbeera eyagala okuyungula Bannayuganda amaziga n'ekyo nga nyongereza ku mboozi eri egyogamba myaka gino 5 mu 8 kiri nkimaze nti tuddanga mu issue ya transition era kitweraliikiriza tikati bw'olaba amawanga nga Tanzania omukulembeze ne bwajja nga temumwagala naye mumanya nti myaka 10 aba agenze ekyo kyekimu ku kireeta sustainability ne mu by'enkulaakulana ne bainvestor stability eyo mulekeraawo okubeera n'obugugulano ekyokubiri kyembadde nga nti ebyenfuna nti olwaleero bannaffe abatukulembera bagenda mu bukulembeze lwakwagala kusika ssente z'omulwa omusolo kuzizza mu nsawo zaabwe so sikkolera abantu ne tuddayo mu mbeera ey'okubeera nti Bannayuganda batuuse okubeera nga nabo baki slaves abaddu b'Abannayuganda bannaabwe n'ekyo emyaka gino 58 ffe ng'aba ANT ensonga enkulu ennyo gye tuleeta ku table nti twetaaga okukyusa engeri ebyobufuzi gye bikolebwa awo ngenda okutandika nga komyewo okutegeera ddala ngenda kujja in the applicability or practicability okutegeera ebibiina by'obufuzi mugenda kukola chapter 50 years of independence vision yamwe kikaziyewo engineer bowulira preamble eyo simanyi gwe kikujjira ensonga enkulu bo abagikola bangi buli omu gwe njogera naye agamba nti ddala kituufu era banenyanyo nakulembeza mwami Museveni ne gavumenti ye nti ddala kituufu batujja ku mulamwa preamble eyo yokka giplese mu contest y'emyaka 58 preamble ndowooza yali nkulu nnyo kubanga okumanaginga state ya Uganda weetaaga management tools nga constitution ye management tool esooka nga bw'ogivaako oba ojja kubula era ekyatekesaawo ekyo nga bajjukira ebyemabega ebibaddewo emabega entalo n'ebirala nga bakole plan eno constitution is a plan bakola plan egenda okuyambako okutwala mu maaso eggwanga nga kyomenya mu plan kiyinza okutuzza emabega mu myaka egya independence tubadde okuva ku independence twakufuna abakulembeze 9 endowooza yes okutuuka naye emyaka giri 5 mu emeka 8 naye ng'omukulembeze omu atutteko 35 agenda kweza 33 kati President Museveni bwe yayingirawo yayogera ebigambo ebyali bisanyusa nti ekisse abakulembeze ba Africa bwe bakulembera mu ki buyinza era yasooka n'akulembera nga tulaba malayika ntera okujja emabega abakola constitution eyo baatunuulira
ne Africa yonna okutwaliza wamu nti bw'otunuulira wano ensi ezirusizaako abakulembeze zizzemu ebyo ebyayogerwako mu preamble okugeza tunuulira Kenya njagala kuba ku nsi ntandikira wano Kenya Moi yalwako tinewampadde yavaako mirembe oluvannyuma olw'okuba nti yalwako nnyo era baafuna obugugungo abantu ne betta gende wa Gaddafi gende wa Mubarak gende wa eneo South Sudan Sudan gende wa Zaire Combat okay ulakwa neno okay wa Kabila neta yali tata wa gundi ali mu gundi ono ya Mobutu Sese Seko tika mungi nyo kikaba ba president abanja abamani genda wano Muzeyi Mugabe yakafa otegera mungi kwa abakulembeze bonna abaluddeko nti newabadde bavuddeko mirembe ensi egenze mu nsasagge abateekateeka constitution ebyo baatunuulira nti bulijjo olwako ennyo oleetawo wano vacuum kakati nkubuulira Mwami Museveni n'aviirako wano kkiriza bagaana kusinza ku byabadde mu kulonda tugenda kufuna ensasagge kubanga buli omu kati w'amaanyi in his own way tosuubira nti basobola okukkiriza nti vice president yakwata entebe Mwami Museveni gafuna bada tukulayo emundu olabaze kulidde mu famire otegera bulungi famire yabo yayenalayo mu kulonda akamyufu kati gwosuubira ki ne mu kulonda okwa bulijjo ng'owa Nuupu naye agamba nti nedda sigenda kukkiriza ng'owa Anti naye agamba nti okufiirawo asisinkanye wayenalayo alina emundu. What do you expect? So tugenda bino be batayagala kubeeramu era nsaba nnyo electoral commission eteekewo nnyo amaanyi kubanga nkubuulira ono ananjulira poliisi erina abasirikale emitwalo 4.5 kale baleetaano kubanga bali ku ruutingayo ennaku ezo tulina polling stations emitwalo 6 ndoza mukasanga kitegeeza tetulina basirikale basobola kubeera ku buli polling station nti omwomu otegera bulungi nnyo eno gye babadde wangundi kuteesa batutteyo deputy IGP president n'agendayo abaelectoral commission bagendayo n'abasirikale abawera ndowooza 100. Yes, police n'amagye constituency ziri 2. What do you expect singa ddala tuba tetugondedde rule of law otega nga mu constituency si constituency 5 zokka ababaka be 5 yes, of course, like kuba mu parliament ejja bagabira 526 ne bali mwezo nga kumubali sajazi gakwali webijo tetugenda kutuulamu nga ne sipiika ajja kumala emyezi 2 nga talabye tamanyi wagundi watudde abantu 100 abenda abantu 5 otegera bulungi bangi okubeera mu parliament era njagala okugira akantu kamu akaneewunyisa nti India eggwanga lya India lirina abantu biliyoni namba 1.3 biliyoni lyamba n'abantu 3 balina ba member of parliament 6. Can you imagine? Ompulidde jangwe China naye Uganda y'abantu miliyoni 45 era abagikiikirira mu parliament kumpi nabo era 6. That is what we call corruption. Yes, tutunulira unemployment ng'emu ku issues eziremye eggwanga lino kwatu naye bano bakikozesa kwesigaliza mu bukulembeze nti batondeddewo ab'eŋŋanda n'ab'emikwano emirimu egy'amaanyi ennyo singa tunaatuuka okwagala okufuna quality mu parliament bakendeeza omusaala bajjeko ba MP batuggyeko ffe banze ŋŋendayo batuggyeko obuyinza obwegabira omusaala ogukiraba oti ontegera bulungi nnyo ojja kulaba nga tutandika okufuna quality
ngoli democratic nyo kugamba uchi Abo ba- ekiza bugenda parliament ekyosoka n'okukola kyengenda okusoka okusaba era abanuupu mwenna fe okutulaba nti twagala omulamwa ye point yetugenda okutandika mu parliament okusaba tugibweko obuyinza obwegabira omusaala oba zibeere miliyoni nga 5 oba 10 oyo okolaba abantu webanatandika okukola ki okuba mugundi naye kakati omuntu atunda ploti ye n'atunda ennyumba ya biliyoni gundi nagenda mu byabufuzi ono pulezidenti y'omuseveni kyali after kwe kwesigaliza mu bukulembeze eno ng'abantu abanaku banyunyuntibwa nkugambye corruption eriwo yamaanyi nnyo amalwaliro nga mulago gatandika okuzimbibwa mu 1913 genda otunuulire bwe kimulago zifaanana otunene n'amalwaliro kati ge bakola genda mu malwaliro tewali eddagala enkya member parliament gwe nagambye nti alina omulimu gwekola appropriation n'atandika kuba nti omulimu gwe gwatutte si kibi ekyokugula ambulance era kirungi nnyo naye bantu bandi bakola systems ne babuildinga systems ne babuildinga institutions mu kifo ky'okubuildinga okwebuildinga amaanyi gaabwe naye bagateeka mu systems oba ntegede kyeŋŋamba ennaku ezo nawulira minisita asaba mu palamenti baleeta ambulenses zaabwe naye nga kyebandibadde bakola kwekukola appropriation ogula ki ambulance mutegera bulungi nnyo mu covid kyebandibadde bakola gwe mulimu gwabwe okola appropriation ne batakola appropriation yaabwe kuweebwa miliyoni 22 nti babawanaana otegera bulungi ezokugula ki ezokugula emmere nabamu tebazizaayo otegera bulungi nnyo kakati olwo omulimu gwaba agulese yeyo corruption kankubuuze era ekibuzo kino kakitandikire ewoingirira mu kintu kyekisemenya okubawa omukisa okulaba myaka 5 mugenda okutereza constituencies zammwe zemukiikirira nukwereta solutions ku bino after 58 years of independence ebizibu byetubaddemu number 1 nga twagala okugyawo ebizibu bino byonna kusokera ddala nupu eyagala kulaba nti ekyusa obukulembeze tufune president Kyagulanyi atudde ono tajja kumpakanya wetumalaawo constitution ya Uganda alina okuddamu okugitunuulira eterezebwe into a management tool egenda okukwata eggwanga and to be specific olowooza waawe tugwanidde okutereza taata omanyiwo byonna ebikyamye bye bagyemu tugenda kukola nti bikola tubistoringa biddemu otegera bulungi nnyo n'ebirala ebikwatagana kujigiriza omuntu wa bulijjo twagala okulaba nga tukola ku unemployment tumanyi bulungi nnyo nti wetwogerera the informal sector eyimirizaawo eggwanga lino by 75% almost okulaba nti tubuildinga the informal sector okitegera bulungi bana bakola business abo abali mu butale abo abantu abayimirizaawo economy tugenda kulwanyisa n'omu busungu obw'amaanyi enguzi mugiyetera busungu eyo busungu enguzi bali mwezo sikwatangako ku nguzi lwabasa omupulira njagala okuba omubaka agenda ogamba nti not corruption kubanga twali kisa eggwanga lino corruption abantu abalina omulugube abeeyagaliza otegera bulungi naye nga baagala okusigala mu kulembeza kubanga bamanyi nti kyangu nnyo okulemera omuntu omwavu omuntu omwavu omutta oyogeza nti gwe omuntu gwe nakyaziza oyogeza authority etoberangako mu scandal yonna yaddala mu kibiina kyo of course toli mwogezi naye kati okiikiridde wano bantu boogera nnyo nti muyinza okuba ne mu vetting process ebintu ebyo tebyebuliza ekikulu okozeseza muyinza okuba kyenkwagadeko timuyinza okuba bangi baboogeddeko nti bagenzero wa Museveni n'ennaku ezo batwogerako nti batandika n'okugamba musajja alwaniridde ennyo eggwanga lino Dr. Kizza Besigye nti naye akiika neddala ddala gukiraba gyekiri nowa mumugisha muntu ekkulo nalabye bagamba ne Honorable Mabikke Mike kwegamba ajja kwogera naye kye kituufu ontegera bulungi munupu temuli corruption sinabakola mu corruption njagala okubuuza waliwo abantu oba oluusi abadde disgruntled naye bateebereza okuba nti balina bya naye sinabakola mu corruption kakati njagala okutegeeza nti tugenda kukwata ku okusindika ababaka
abategeera abasobola okudibating ensonga tudde ku biki Uganda byali ebiriddeko nnyo. Twayimiriranga ku mwanyi, twagala tukole amateeka agagenda okubeera nga gayamba ekonomi yaffe okutambula. Kati wanjogera mu parliament bagala kukola teeka liziyiza bannayuganda kwenyumiriza mu mwanyi, ekimera ekyali kituyamba ennyo. Kakati bagasseeko ensimbi nti bagenda kuyigiza bannayuganda okunywa kaawa. Okunywa kaawa bagenda bayigiriza okunywa kaawa basobole okuba nti benyola kaawa exporting balemeddwa okuexportinga kaawa bagenda kumwenywera. Sebo njagala okutegeera tuteekewo omutindo, njagala tuzze omutindo gw'ebintu bye tulina okukola. Yes, twogera ku industrialization, naye tunuulire eggwanga lino we lituuse ne lireeta ba investors ne liba tax holidays. Ontegeera bulungi nnyo ye independence, oleese investor avudde ebweru omuwadde tax holiday nga munnayuganda gwasanzeewo gwakompitinga naye tomuwadde independence. Independence yeyo ekola n'okwata eddwaliro erya specialized hospital n'okwata investor n'omuwa sente zigenda okuzimba n'omuwa ettaka. Ontegeera bulungi n'ogenda n'okutuukayo member parliament bagenda ne babagaana okukola omulimu gwabwe gwa oversight ne bagaanibwa okuyingira eryo eggwanga liba likyali kitego. Ontegeera bulungi nnyo n'okwata ensiro terina nguudo. Ekibuga tulina kilomita 12 kilomita 6 zokka zentabakindi ogenda otabakinga kilomita 2 mu mmeka ez'Ekongo ng'ebiryo abantu beeryankuta. Ekibuga kyojjamu ebitundu 75 uzidukanye eggwanga lyonna kikaaba nfuufu, ate n'obaana ogamba nti ekibuga kijjudde enfuufu, naye ng'otambula n'ogenda ebweru n'ebibuga ezigenda gye bifaananamu. Neebuuzizza oba abantu bali bannayuganda, era ngenda kulaba nti Katonda wanannyamba nenfukako omukulembeze ow'amanja kola DNA eby'emirambo gy'abantu abo. Tugenda kuna bitundu kino naye nginia oyogedde ensonga of course enkulu nnyo zikwata ku munnayuganda nga nup bwe mulubira okulaba nga mukomyawo the glory of the independence. Bw'oba olaba ebifaananyi ebya like of course British Path batulaga like Union Jack biki byonna olaba glory abalulu ne bakubenga ne basanyuka ne bakola ki. Ngenda kuddeewo omukulu of course serious mu kitundu kino kisembayo okutegeera how NT bagenda okukola okurevivinga the glory of independence. Abantu mbayiseeko ntambudde eggwanga olwaleero emitunda ebyenjawulo naye nga there is no anything like atogamba nti balina buli omu ali ku bibye nga bamu there is nothing like a celebration. Katukome mu kitundu ekiddako naye nga tugenda amanya ensonga zino nti mu myaka 58 ekisinza describinga ensonga Yesu kanti tusobola gamba nti abaera okwoga President Museveni kuba yakyasinza okutwala share nene bukyanga tufuna obukulembeze naye bukyalubanga lwamindi ekisinza describinga constituencies is creating buli mwaka sub counties, cities and everything. Semateeka nekwatibwako abantu ne bakanoka banga tekiri ku nsonga z'abantu oba tekigwa na mu interest y'abantu byonna binyoga kubiraga nti keeping and controlling power nekibuzo kinti gwengo omuntu wawansi amaanyi g'olina mu ngalo gugakozeseza chapter 5 katukomewo mu kitundu kino ekisembayo tovaawo. Wow, China nge Moses wamala ekitundu kino ekisembe kya programu esibiri ensonga ez'essimba zetweta ku frontend tuzikubaganyako ebirowoozo okutegera ddala kituufu ba Uganda ey'enkya egenda kubeera mu essuubi ettangaavu saako n'obukulembeze buli omu bwayayanira. Nkusomedde of course mu kitundu kiki kyetuvuddemu puriyambo ya ssemateeka mwabatera okubeera nga mwekumira mu kumanya n'okutegeera bwe wasomye ssemateeka n'ogimalako not just a format of just reading musome every day actually osome ofune chapter gy'osoma oba lupapula lumu ekikulu kyakutegeera kuba amateeka g'amazima tetulinga asoma novel olina otegeera buli kigambo kirina kyekitegeeza so bw'osoma puriyambo eyo era kikulu nnyo okutegeera wano wetuva buli ku independence ngireeta ku show okwongera okubaganya ebirowoozo n'abantu b'enkyazo okutegeera oba we have readdressed the problems zetwalimu oba tujjukira ddala kituufu ebintu bye tukola oba otunidde bannabyabufuzi walina obukulembeze bakulaga nga batajjukira ddala kituufu. They don't recall the history of this country. Just a kamyufu abantu 5 people are dead. Can you imagine? 5 reported. Kati betuta reportinze bali bameka. Just kamyufu
how about a generation loza nawe ina buli mumbaga nti omwalina stake nene ekyokukola okulaba nga eggwanga Uganda literatera nga lidda ku course entuufu byenjogera I'm not biased naye ngobera semateeka okugidefendinga era it's my role as a journalist saako ne muna Uganda sabamu rabaja ne batulumba ati biased naki byenjogera biri mu semateeka era bichene tano nti olumu mbanchigize na ku ground wayogedde ku kuchakawa batugambye nti bagya kuteeka sente okulanga bayigiza bana Uganda okulanga banyakawa nengena ku ground as a good researcher sample y'abantu 10 ngenze maduka genjawulo to be clear ngenze kawempe ngenze kabowa ngenze ne wano ekibuye mu maduka ngekyenoonya kusaba kawa nkomekereza nguze majani kazije wabatu abategera show yange mujja kuba mu ntegera mu ndokola wali tu byeseta kubera open nkomekereza mfunye majani sente billions and billions zina kwesibanga kati batusomesa kawa ekiri maduka majani muku serious how are you going to revive the glory of this country politically economically socially betwatogera ku independence kuba namwe it's your role nga political parties atengera muku nsonga enkulu eyatuleeta mu kisanja mu kisabe ekyebyobufuzi eggwanga lyonna erinaakola liyimirirawo ku bintu nga bisatu ekisooka liyimirirawo ku institutions eziddukanya eggwanga so si ku bantu bitongole biddukanya eggwanga n'omanya nti bw'oba ogenda mu ddwaliro teweetaaga kufuna kiiti ya meeya wa Nakawa okufuna obuyambi mu ddwaliro bw'oba oyagala okuyambibwa teweetaaga kufuna kiiti ya MP institutions nga ziri independent nga ziri effective era bw'ogenda mu mawanga agakuze ennyo osanga n'abantu bangi nga tebamanyi ba prime minister ba Sweden mu nsi ezo nga tebamanyi na ba prime minister ba Finland nga tewali nsonga lwaki omumanya tomwetaaga kubanga bw'ogenda mu ddwaliro buli kimu okifuna nga bw'oteekeddwa bw'ogenda okuregisteringa company kikutwalira essaawa emu bw'ogenda ebyokusoma omwana kasita omuzaala sisitimu esomesa abaana bweri n'olwekyo ekisookera ddala kyetulinako essira ng'ekibiina okulaba nti tuzaawo confidence ekisooka tuzaawo okuzimba institutions z'eggwanga ate n'abantu ne bazibeeramu obwesige nga zikola kubanga olwaleero bw'otunuulira waliwo yayogera ndowooza yali Dr. Otunu ng'akomyewo naga nti ndudde okujja mu Uganda naye nsanze institution bbiri zokka yangava mu UN zijjukira bulungi nsanze institution esooka ya president ey'okubiri ya presidency nti olwaleero abantu baba bakayanira kibanja baagala president ajja abayambe so nga waliwo institution ezandibadde zeetongodde ezimala ebizibu bya Uganda wano wetwogera institution za Uganda ezisinga zonna nfu oyinza n'okugamba nti tewali institution n'olwekyo abantu batunuulira muntu president ajja tuyambe Kaliro president ajja tuyambe Busia president ajja tuyambe tulina entalo ku ttaka tulina entalo ku z'amawanga n'olwekyo tulina okuzzaawo ensi zikulira ku institution ekyo kinenyamu mu bakola ssemateeka nti everywhere you see appointing authority president kakibuka byakonda president kirimu structural problem gye tuyita framework legal framework mulimu ne political problem nti gavumenti yaffe eriwo ku kyetuyita patronage nti abantu gavumenti yakugabirira okusaba obwagazi era tulina nti abantu genda nolaba olwale primary za NRM ng'abantu baziyingiddemu bangi abamu ku bo bamanyi tebajja nakuyitamu naye chance yakufuna mulimu okuyingira mu patronage system timu naye bakubye kamyufu yangu tukuwa RDC bakubye mu kamyufu yangu tulabe ki statutory gundi body n'olwekyo government yonna kasitebeera nti okubeerawo kwayo erina kubeera ng'egulirira abantu gifolowinga patronage eyo institutions zifa ekyo kyekisooka ekyokubiri okuzzaawo ebyobufuzi ebya values mubadde mutuwulira nnyo nga tugamba nti ANT is a value based organization naye ng'abantu tebategeera ki kyetutegeeza values ebintu ebibeezaawo amawanga gonna agakuze ge mulaba si bye mulabako nti nguudo mundu masanyalaze ziba values obwenkanya okuwaŋŋana ekitiibwa okubaako bye tukkiririzaamu ng'eggwanga newankubadde twawukana mu byobufuzi n'amadiini naki naye nga waliwo shared
aspirations ez'eggwanga. Olwaleero njagala okuwa ekyokulabirako ekya Libya mukulu bali mwezi yakyogeddeko dda twawulira nti yali ekuze nnyo ng'erina n'omugga mu desert oli bw'amala okusoma asanga ennyuma n'emmotoka n'ebintu naye oyinza okusanga nga mu value system yaabwe mwalimu okunyigirizibwa temwalimu freedom temwalimu kweyagala nti bwe baafuna ekizibu ebintu bye baazimbira emyaka egyo gyonna byayiika bunaku bunaku ate kigenda gitwalira ebbanga ddene okuddamu okuzimba infrastructure kubanga tebaatereeza value systems. Njagala okwogera bali mwezi ogw'emmanyi obulungi ono meeya nti meeya ono namufunako obuyambi nga meeya nimugaa nti sebo neyanze ebbaluwa gyonkoledde ekyemisana kiikyo nangoberawo nti eyo nguzi sijja giri ng'ate tekyali kyanguzi eyo value n'omanya nti bwe tufuna abakulembeze mu bifo ebya meeya abalina value etali corruptible kitegeeza nti bagenda okutandika okukola service delivery. Era issue endala gye tulwanirira ennyo ffe mu aleme kulimba teyamba bbaluwa twali tuli mu mulimu gw'okugaba ekifo kyagenda okutula ku land board otegera bulungi nnyo nga mmanyi balungi nnyo nti bannange baagala nguzi waliwo abaagala enguzi otegera era nga babatuukiridde bano nemugamba nti kenakwata ngawaddeyo enguzi ngenda kajja ku lisiti nalwanyisibwa bakansani banwanyisa otegera bulungi nnyo naye ngaekigendwa kyakulwanyisa kubanga bano banagigaba ne bano bajja kunyigiriza abantu baffe ompulira bulungi nnyo nolwesa enguzi kyekintu kyetulina okulwana n'amaanyi gonna n'obusobozi bwonna enguzi ali mu kitongole kya KCC mpitirivu nnyo okigenda maaso kwegamba mbadde mpakira kulabirako nti okusanga omukulembeze alwanisa enguzi eyo value tiwosanga nti mufunye abantu bangi kubanga problem endala gye tulina mu Uganda nti abantu abafaanana bwe batyo abatalya nguzi ab'amazima abenkanya abakolera eggwanga lyabwe ebyobufuzi bifuuse bikyafu nnyo ne batandika bivaamu buli omuntu eyeesobola ng'alinawo kyalina alina obuyigiriza alina ssente alina values ze bwemugamba okujja mu byobufuzi agamba nti ebintu byamu byafuuka bya kiyaaye sijja biyingiramu nokyo ebintu bisatu byetutunuddeko ebiyinza okutereeza embeera eyo. One kwe kuddamu okusikiriza abantu abalungi abeesimbu abalina values okukomamu mu byobufuzi. Omwami ono twamuperereza naye ndoza twasanga nupu emutudde obanga bwe bantu betwali twagala okuba nti ze values zetwandyagadde mu bantu okuzza abantu abalina values mu byobufuzi kyekisooka. Ekirala okutandika okuteeka amaanyi mu systems so si mu bantu nti oba bali mwezi yaliyo oba serials yaliyo oba ani yaliyo naye system gyagenzemu yekola so si ye ng'omuntu mukulu serials okimanyi tulina kati problem ya neocolonialism yadde nga nti kiri indirect actually ntukyali bawambe indirectly olowooza what is the solution to that okulaba nti tusobola okwera nga tuli fully independent kuba oyo byonna osobola byogerako institutions and what naye tulina bungereza tulina america tukimanyi nti abantu abamu abatategeera bintu bino nti obukulembeze ddala kituufu otuuka n'owangula obukulembeze nga tukimanyi abamu gye balina okulaga there are institutions ebimu byezitasobola kugakumpewo nti like bwolaba amakanisa agamu kinga gye gava bungereza roman what how are you going to be 100% independent through ideas oyinza obutaba 100% independent lwakubanga ebintu bibiri byolina okugatta omulundi ogumu what tuyita international relationships omulimu international interests omulimu business ne political interests zotagenda kusalako olw'okuba oli sovereign state. Ensi ezo ennene zirina interests zaabwe mu nsi yonna naffe tulina interests mu bo zetubeetaagamu wateeka okubaawo enkolagana naye ekizibu kye tulina bwe bukulembeze obukozesa interests ezo okuyamba bo abantu sekinoomu so si ku lw'eggwanga n'olwekyo twetaaga abakulembeze abakolera eggwanga mu international relations omwo so si kubeera mu international relations ng'ate okolera famire yo oba n'abanganda bo
oba pateyo Okay. n'olwekyo kyekyakunondesa ekibuzo kinzeemu bulungi mali nonya foreign policy actually naye nga ngitabise is very very important very good era toyinza givaamu era olina okuplayinga international politics nga interests z'abantu abo ziri catered. So interests zawe tezirina kubeera nga zisapassinga. Tosobola kubanga iyi international relationship gy'otagenda kujjawo. Mulimu security, mulimu development, mulimu ebintu ebyenjawulo ebiteekeddwa okukolera awamu. Olwaleero nnyinza okuba ekyokulabirako ng'amagye gaffe agali Somalia. Noga nti lwaki Uganda eri Somalia naye bw'omala okutegeera international problem eri mu gye tuyita border eyo yonna eastern border nti oluusi oyinza okwesanga nga wazzeeyo cells ez'abatujju ate bwe bagenda mu Somalia kyangu okkirira mu Kenya ate bwe bagenda mu Kenya kyangu n'okujja kumpi. Tuteekeddwa okukolera awamu n'amawanga amalala agali mu Africa okola nti ekizibu ekyo tukirwanira international issue naye kwegamba tosobola kugamba nti yaffe Uganda tetubiyingiramu kubanga bimala ne bijja nga mbadde nkunoonyamu ki nsonga ya foreign policy nteekateeka yamukazyewo engineer wanyisebo njagala okusooka okusiima omusajja ono kubanga namu omulimu tanswazizza ogwa land board ate kati chairperson waki wa land board njagala okwebaza era nsaba bannantebe bamuwe akalulu kubanga ali knowledgeable agenda ku adding a value ako kanzije mchakate bakawulye kanzije bannantebe mwenze nzalibwa ntebe mmwe mwali mumpitira nko miwumba tubachiikirire mwampita kakati mbawa mutabani wangu agenda abakulebe kubanga alina value kanzije kati kanete ekibuuzo kyo kati nzije ku personality nti twogedde ku kibiina ebiina nga bigenda okukola kati twagala ondage engineer mu Nakawa East Georgia independent wise antugenda economically ebyenfuna kwanzikiza nti no mu kikolo gwango olukulu gyolaga ogenda kusooka kukiikira ddala abantu b'Enakawa then lakodde ku national level ogenda bafulota proud batuuke nga buli 9 October nga bali proud ndala kituufu through bali mwezo they are independent economically socially n'ebirala webale number 1 Nakawa East Nakawa East is the industrial hub for the country. You have no doubt. Tewali awakanase. Nti amakolero agasinga mu ggwanga lyonna gali Nakawa. Era ffe tubadde contributing almost 15 to 20% to the national GDP. When nafuuka mayor nalambula amakolero gano ne mbabuuza challenges zammwe ziri zitya. Lwaki amakolero gazimbibwa ate ne gagwa? Nibampa reasons out. Number 1, poor assessments by revenue. Nina kolero nasanga nga likozesa abaana 15 liimportinga ne bukola essuuka nets ezobutimba bw'ensiri obugenda n'okutuyamba okuziyiza ki omusujja naye nga ligudde. Lwaki ligudde? Kubanga batandika okubajjako buli container miliyoni 4 eza imports omusolo mu myezi 6 ne babongeza ku 8 mu myezi 6 emirala ne babongeza ku meka 12 nobabongeza okitegera bulungi mu myezi emirala ne babongeza ku 18 okitegera bulungi ne baali teba breaking us even ne bakola ki ne baggalawo nga ne URA tegenze kubeebuuzaako temanyi oba baggalawo ani afiirwa kubanga badde ofuna miliyoni 8 buli container kati tokyazifuna abaana 5 badde bakola n'obajjako income tax tokyakola ki tokyazifuna kakati we nagenda nembuulira commissioner general yali agenda kumpa eddakiika 2 yampa essaawa 3 nga munyumiza kiki yandikoze era olw'okuba nti kukola kunoonyereza kwange okwo yangattako maneja mulamba gwe nina okutambula naye ogendanga mu makolero okulaba bizibu ki bakola ki ebafunye era nateekateeka breakfast meeting esisinkanya ab'amakolero esisinkanya ab'amakampani mu Nakawa ne bano bonna abavunaanyizibwa ku service delivery nempita
abagundu lwaki mukerera abantu okuregistaringa kampani zaabwe aba URSB nempita aba investment authority otegera nempita KCCA lero KCCA bajogerako ebintu bingi tibabakangana okubakanga era bajja ne batera okutera bakankana otegera ne bangamba ekizibu ekirala ne mbabuuza why don't you employ our people ne bangamba meya okujjako nga mukyusizza curriculum yammwe bye musomesa si bye twagala otegera bulungi muleeta mwana nti makanika nga tamanyira kyuma bwe kifaanana ompulira bulungi nnyo mwagala tubikola ki si bye twagala si bye tugira naye kakati mwandyagadde muki nagamba muddeeyo mukole nani informal education ate era nange maze okulaba nti employment ntono nani informal osomesa omwana emyezi emeka 3 oba 6 n'omuwa ekyalani n'atunga esuuti nenkomawo netandika nani informal nengenda mu ministry ya education nembagamba nti mumanyi njagala kutandika non-formal not non-informal non-formal education nibampa mwami foundation eminetandika okusomesa abaana mobilize abaana 1,207 nga kuliko ne bakifeesi 59 netandika okubasomesa miti president kweyakola yalabira nasukumira Kisanja nibambuuza okikola otya Hirale omubuuzanga Kisanja ne mukyala Nakyobe nebagamba nti wentu bwenkikola nibanga tunoonyeza ebifo 2 nenoonya ebifo 2 ekimu Kansalome yakinoonyeza Nakyobe najja nakiraba ekya prisons era nemugamba Nakyobe njagala ebifo ebi 2 nenamba Katuliki eri ekiwoowa kati abaana basoma ebyemikono batunga buli omu bamuwa miliyoni emu agende nga startup capital abasigalawo nembakwata nembasomesa ebyemikono nembafuula abamanyi okutunga amasuuti naye nembagamba nedda atolena katukusomese n'ebyenfuna okole ebyemikono obifuule bizinesi era bwentyo wenabasomesa nengenda mu European Union nengamba European Union trainings abaana bano munyambeko mumpe startup capital European Union nekwasa IOM nempita nenga kyekitegeeza nti abantu bagire nanga certificate zaabwe zizino basoma ebyenfuna basoma n'ebyemikono kati sente tezijja kufa buli mwana bamuwa miliyoni 15 wenjogerera abaana balina cottage industry ekyo nsobinze ekyaki ekya unemployment ngini atumbembe mu dakika 2 omusere luweddeyo kabadi ngani akawa otegera mungi tugenda kulaba nti tuyamba okufeedinga inputs into our factories inputs such as human resource abakozi abana be trainings okuba nti basobola okukola into this then to institutions zinenda tulabe engeri gyetusobola okusupportinga industries zaffe okulaba nti zigenda maaso number 1 okulaba nti omulu aba ayagala okukola industry tomukalubiriza bintu otegera tomuterawo gundi KCCA why do you make poor assessments why do you make poor assessments kuba twanguiza abantu baffe makolero otegera bulungi okulaba nti tuzimba amakolero ago tugenda kukola kibayita democracy okulobinga okulaba nti abantu bafuna value for money industries zino zezireka sente naye enguudo ezigendayo mbi motoka zaabwe zifa otegera bulungi kaba tuzimbe enguudo infrastructure development and resilient infrastructure enguudo esobola okugumiikiriza embeera y'ekitundu tuzimbe enguudo esobola okugumiikiriza amataba kubanga abantu baliddewo entobazi entobazi nezimu twagala okulaba nti ziri estatinga okulwanyisa land grabbers ewaffe wali ba land grabbers bangi babbi kati bataddeko biliyoni 3 okunwanyisa biliyoni 3 ba land grabbers emmwe mbalabulamu temugenda kuleta fujjo wange zembabulira mwe biriyawo byonna era mbiraba kati bintunulidde biryawo bitunula bigamba nti kati akasajja kwogeraki temunkanga olwobudde oyo inginiya Ronald Balmweza munkange magana okunzita biliyoni 3 bazintadde kunko bagala kuweereza abantu sente bafuna amasimu gaabwe kati balina kubaweereza emitwalo 10 naye bani ate nabo babbi nebamapya bano baweereza ebiri muzirye
musirye sente musirye olobudde kaveke nakawa east mukulu serious Wilberforce entebe municipality yagala okulira gwe ng'omuntu personally independence quite like it's like an independence day tutegeere gwe bogenda okukola okulaba nga revivinga the glory kuba entebe yalimu ku ebyo actually ebuga mu independence it was very influential omuntu asoma ebyafaayo nakosooka okwanika nawe ekibuzo kyekimusabu kyogenda okulaba ebintu entebe ebintu nga bibiri ebikulu nnyo byendowooza nti twandibitaddeko essiira era ebimu ku bindeese mu kalukano ekisooka kwe kuzzaawo ekitiibwa ky'obukulembeze mu ntebe olwaleero ngenda ne ŋŋamba abantu nti palamenti yaffe erimu abantu okusukka 400 naye ne bw'obuuza buli muntu n'akubulira memba wa palamenti gw'amanyi abantu tebasukka 40 era bw'ataba nsereko agamba katuntu bw'ataba nambooza basebona ne tubaddiŋŋana mu Ssemujju guruupu bweto entebe tusaana okufuna omuntu atukiikirira n'agiwaniikirira eddoboozi lye ne libeera national ne liwulikika ne bamanya nti oyo MP w'entebe kubanga tubadde ne ba MP ebbanga lyonna entebe naye nga gye bagenda bamalirako wano nga bwe bakuba mawulire yafunye 0 tayogerangayo kigambo na kimu tetumuwulirangayo so nga ate entebe kyekibuga ndowooza ekyandibadde n'ekikulu oba kyekibuga ekyasooka buli muntu w'entebe alina radio ne TV bawulira ebigenda mu maaso waliyo amawanga gonna esaanye okuvaamu omuntu asobola okukola national voice ekirala entebe wabaddeyo nnyo ebyobufuzi ebibadde bitandise okwawulayawula mu bantu lwekyo tusaana okuzzaawo ebyobufuzi bye tuyita muzaŋŋanda okufuna obukulembeze obuwa abantu ekitiibwa ne bwe tuba nga tetukkaanya naye nga tusobola okuteekawo enjogerezeganya bannantebe beeyagale waleme kubaawo awulira kunyigirizibwa olw'okuba gundi yali mu bukulembeze lwekyo gyegyo emiramu ebiri twagala omuntu asobola mukulu balimwezo yayogedde dda ku biteekeddwa parliamentary ne byateekeddwa okukola ekisooka kya kukola mateeka ndi munnamateeka omutendeke omanyi ngenda ngamba abantu ensonga eyo bagirabanga entono naye okukola amateeka g'egganga ensonga nnene nyera nempa ekyokulabirako wano juzi omanyi president yagenda n'aleeta wano etteeka erigamba nti bw'obanga ozizza ogwa Naggomola toteekeddwa kufuna bbeeri ne liwagibwa nnyo omukulu attorney general deputy attorney general Rukutana nga tuli mu ssemateeka gwe tumenya juzi bwe yagudde mu mitawaana ne bamusibako ogwa Naggomola n'agenda okusaba bbeero ne bagimumu bw'oba munnamateeka otegeera etteeka kye liyinza okukola mu maaso eyo n'oba mwegendereza mu kulikola n'ekyo twetaaga abantu abamanyirivu mu nsonga eyo yukira n'embabazi yali aleeta erya public order management omulala omugenzi yali vice president Muwanga yaleeta etteeka naga nti abasibe bano tetugenda kwonna ssente za musolo banaabanga bagenda eruzira bagendere mu loole tetubateeka mu baasi ebintu bwe byakyuka omusango ne gumukka mu vi bamuteekamu yekka mu loole n'amagaali ng'empologoma mu keegi nga nti musajja ow'ekitiibwa nganze ne munteeka mu lenti ati munnaye gwe wakola etteeka gino kale Kayihura yatugamba nti essaawa emeka zaali essaawa ng'agamba ntono nnyo tuzongere nako naye bwe yagendayo n'okyo bwe mutaba mu palamenti n'abantu bategeera bulungi mateeka ne kigategeeza byebintu ebyonoona amawanga mateeka agoonoona eggwanga ekyokubiri kyensookeddeko ekya representation okubeera nti musobola okufuna omukiise ow'eddoboozi omuteesa omulungi ensi nemanya nti waliyo omuntu entebe ateeseza eggwanga kubanga ekyo bw'okifuna n'ofuna stature egamba nti oyo Ssemujju oyo katugambe Honorable Mwiru oyo Karuhanga then osobola okukola ekyo batunteekamu kyonnayingirayo naye ng'ate abantu b'ennakawanozo tekiriko kubuusabuusa anasobola kikola ye balimwezo wano katandikewo ddala obumbe so kakati ekyo bw'okifuna kikuleetera ekyokusatu okulobingira ekitundu kyo kubanga oba ofunye stature erobingira ekitundu kyo entebe wali ebintu bingi nze kyendowooza ekimu era bwe tugenda na mu city status okubeera nti emyaka entebe ekitundu ekibaddewo okuva independence tetulinamu na university kusitula mutindo gwa kusoma nga tetulina ebitongole ebibaddeyo nga fisheries oba nga vete ebyandisobodde okuyimusibwa obuyimusibwa omutindo okutuuka gwa university tunabyogera ku wano tugamba bintu bingi bwe bityo naye ng'ebikulu nti twetaaga obukulembeze kakati twetaaga okulonda MP asobola obuvunaanyizibwa obwa palamenti
twetaaga n'okulonda MP anasobola okugatta sibula badde bakulaba era bannanga abannantebe abampuliriza nzija tujja kwongera okunnyonnyolegana ensonga zino nga bwe tutambula era nja kusaba obuwagizi bwamwe tukwatire wamu tulabe nti ntebe tugizaayo ku maapu ebyobufuzi by'eggwanga Vegulie mukulu serious tujja kubeera nga bonna tubawa kuba kinkyayinza obeera nga bali fully nominated badde nga bayongezaayo koso nja bayita one on one okwongera okutegera ensonga zaabwe ne engineers mwetangako mu program ejje mwagala nnyo Europe ne Monday one on one engineer yo final remarks my final remarks njagala okwebaza okusookera ddala naye tulina ekizibu ate kitukubye mu ggwanga muno nawulidde nti abaana abagenda okudda ku ssomero ennaku z'omwezi abadde babasaba okuyingira boodi otegera bulungi niwesanga nti omwana w'omunaku talina sente kati waliwo essomero limu libadde ababoodi basasula 89 ono abadde asasula emitwalo gye 4 kakati bamwagambye ayongereyo emitwalo emirala 5 otegera bulungi tagiina abadde mu covid ate nga bamugambye alina okubeera muki mu boodi gavumenti twagala ekyo ekintu muserezi temuteekawo conditions zigenda kwemesa abaana kutuula ekyo nkibasaba kibajja mu masomero kufuna mbuto ekyo nkibasaba abazadde basituse ne bajja ewange kubanga bamanyi nti ndi musajja mu college alwanirira ebyama so basaba kugendeko era taata njagala okwebaza abantu bange badi bandaba bannange oluusi nkambuwalamu nnyo munansonyiwa naye kinkambuwaza oluusi bwebatuka ku ggwanga lino kati obadde omubuuza independence nga tewali kikoleddwa kyamaanyi kiri awo nsaba pulezidenti Museveni otuwa ekirabo okkirize munange ogumule tukwasaganye ku mwana omuto Bobi Wine oyo Kyagulanyi abakulu banene naye mbebaziza nnyo okulaga negattako ekyo kino ekyolwaleero nsigane zomozeswa amala tukwatagana tolunaku olulala naye mwenna mbalekera ebigambo nti ddala kituufu myaka tukula growth ebeerawo naye enkulaakulana kyawukana obeera nga olina emyaka 58 oba osajja kudde naye obeera nga okyali mu maka ga kitaawo oba okyali muto ddala kituufu obanga okula naye enkulaakulana teriiwo olina okubeera nga olinako ekyenjawulo kyokola situka wake up rise up obeeko enjawulo gyokola Uganda ey'enkya yeetaaga abantu abakozi so si aboogezi ekinyumiza ku bakulu baneeno bonna bakozi ate era mbagoberera and they inspire me atakumi ampeera abankume for God and my country